Abaana bajja bikunyumiza. Nga weesaze bw'oti ebintu ebyeru. Omunnyo. Kati waliwo kyali waffe sijja mwogera linnya yagamba nze nziraka nga yakamala emyezi egi. Yasooka n'atandika okukolola omusaayi. Kitegeera. N'agamba nziraka. Oyogedde ku construction. Va construction ono wa bulijjo ono naye expo zimba makubo ebyo bizimbi bya expo ebyo ate nga project erina kudduka. Kitegeera. Kitegeezaamu abazimba expo. Fa bazimba expo. Actually nali njagala nangenda ino kugendayo nkebere ku linnya ne bagamba bagala ba engineers ndowooza be bawandiikako naye bale ebbala kireka tetuliiko. Nali njagala ngenoonye ku linnya. Wenoonyeeko gambe effe twakola kino ekintu. Nali njagala kulinnya agamba waliyo amayinja I think saagendayo byaggwa byali kyali wange mu kuvaayo ye yafuka. Okufuka? Yeefukira n'agamba mulwadde. Omukyena anti omugambo oddayo wakagamba omusasule sente ze yakusaamu. Omukyena yakugamba yakusaamu kyekye ngambye kampuni zitukamula nnyo. Anyway zatukamula nnyo nga tetunagenda. Ate kumbe oli naye akoze eki asasudde kati oli akugamba ku myezi 3 ogenda nakusaamu sente zange yatugamba 5 yatugamba 5 obukadde 5 omuchina bw'oba oyagala kugenda kola ki zimpe nze nkute ate tokoze eki tozirina kyekyakule ate neeno kampuni ekoze eki ekamudde keera ku makina manga wandika ebbaluwa ninga nempandiika ebbaluwa nebaza kampuni nenkola ki mwebale mbadde bantu balungi naye sikyasobola ne bankansolinga saga namba 2 nenzijja mu Dubai nali mbeera Bufere agent yanze milioni 4 n'ekitundu sente ze nali nkola saving yenna gwe nalina ate nga sente ze nina ndala e Uganda mu banka nga kadi nze njirina eri nga so azijjayo nenkwata milioni 4 n'ekitundu nenziwa agent ne banziba milioni 4 n'ekitundu naye mukunzi banze ndi mugezigezi namuwa essuubi ne muga nkubuulire nina abaana bendese mu construction balinga 7 ne gwe nfunira omulimu ojja funa ki ojja funa abaana agent nakkiriza nanfunira omulimu gwa security ndowooza security awo TikTok emanyira 3 weeks nga njogera naawe okitege kwegamba scamming eri gundi eri ku high level eri ku standard va ku bino bye Uganda simanyi kubidde kasimu ate si musiru ebyo si bya musiru mugezi olina kubanga olina obwongo kubanga watu olina bwongo tolina mulimo gaya ajja kuwa computer akuwe dating sites akuwe data akuwe emmere akuwe okusula akuwe data akuwe wifi okitegedde ikufuna kati gwe jayaga obuto omulage level nti nze nsoleta clients omwana sente zagenda ofuna mu company emyezi 3 ozifuna mu XP ojja zifuna mu mwezi ogwo yono natuoche atuoche sokoleke ebyo biveeko tuoche akaana kazirya kati lwakuba bagoba it's okay osobola okukola omwezi gumu nakugoba you have to be active era yakimanyi omukyeni aba akimanyi abeera ne panado omutwe gukola kati nze for example nze teri kati ompozi omufere okunfera nga nkutte mu nsawo kubanga nze osobola okujja n'ongambe bikanenga kati ali ku step y'okwemanyagana okitegeera ng'oyogera bwogera kati nno ali ku step yakumanyagana kati wali nemanya nti oli ku step ya trust kati ogula trust munze kubanga ebyo ebintu osobola oteeka mu $10 oli nakudiza $3 okitegeera kati wano nenzira ku chat nenga baby Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media in the TikTokers edition olunaku olwaleero ndi ne mwana mulenzi Thomas
Thomas ono akubye Ekyeeyo emyaka gyonna naye tavaayo atubuulira obulungi obuli mu Ekyeeyo munnange abantu abalala ebintu byabalemerera naye nga mwebala okutulaba mwebala okutwagala mwebala okusubscribe nga nze Hadija Kigozi mbeera ne Jona ku kamera baweereza aba BBH Travels bateekamu omusale kulaba nti kyetambula bulungi bakugamba nti genda ofune visa eri discounted ng'oli mu Dubai awo evisa efulumirawo gwayagala okola visa change visa extension yabagala ogenda okulambula okusuubula bakukwasaganya bulungi nnyo package bagikuwa nga nnungi nnyo ate nga teri very expensive so bakubireko ku namba y'essimu oba nga ofuna ebisingawo banafe aba Platinum Wellness Spa bagendako omusawuno okole ku massage ne ku steam. Thomas oli otyayi? Ndi bulungi oli otya? Oli bulungi. Yagwani amanya g'abantu? Thomas. Ate eddala? Eddala lyaffe. Ayeke ate gwokosa ku TikTok? TOMAS256. Ng'olina akayindo k'abawala wafaanana mamawo? Bonna nti amanyi abaagala nawe balwa bafaanagana kati mama yafaanana taata. Kibeera nga tetunaana kugenda mu maaso bannakyo bwendi. Gwe bw'obanga olina omukazi nga temufaanagana tanakwagala olina ofunayo omukazi akufaanana. Kati we mumala okufaanagana nga muzaala abaana abafaanagana. Kati nze n'owange tufaanagana nomala otusanga oyinza okulowooza oba kiki. Kati wafaanana mami Bonna nafaanana maama okusinga. Oli Mutoro? Ndi mixed Mutoro Munyoro. Wamma nakuwulira ku live ng'oyogera ng'Abatooro naye nga gwe nga toyogeranga banno. Azina bajja mu Kampala. Anti baakajja nze najja dda. Naye era tekakuvaamu mangu. Akaki kali anti mbanyiiza olwo. Bw'onyiga ng'okyusa olulimi ng'odda mu luli olwamu. Yogereramu tulabe. Oyagala nkubuulize kiki? Tubuuze. Enkesi nga nkunyiizizza onyiga otya? Asagala kwogera bigambo byajaga nti kati lwaki omuntu muyigiza ebintu ebibi kati elders bebalaba ngo olabye wamma akasuddemuko kawulidde anti kyekyo sisobola kuleka bantu bewaffe kagadi okitegeera abaana b'omuka muliyo mutani mugambaki abo bamezi okitegedde ate kati nze ndi muzibu nnyo kubanga gwe tosobola kungeya ate nze nkugeya okitegedde kubanga nze mba olulimi lwo sirumanyi oba tomanyi byange ate nga nze manyi bibyo gwekimanyi nze mpandiika bulungi Oluganda okusinga Abaganda nolaba nga akubye embogo mu lulimi lwe oba omwana yasoma mu gigi kiki akitegeera so kati obulamu buli butya wava Tooro ekyalo kyammwe Tooro ekyalo kyaffe district y'Ekagadi weewo nze ndi w'Ekagadi mu tawuni full stop wekasita otuuka mu tawuni olaga ekifaananyi kyange oba otuuse ewaka ebyekyalo bwe tunaagenda kunanga muntu nja kunnyonnyola okutuuka ku kyalo n'olaga ekifaananyi abantu ne bakutegeera si kyangu oli sereebu nedda si bya sereebu si bya sereebu nze kuva buto family yaffe bagimanyi kuva buto we are talkative fenna obulamu Ekagadi buli butya obulamu Ekagadi compared to Kampala oba compared to Kagadi eri somehow calm eri calm wasirifu nnyo kizibu nnyo okulira abantu abalwanye tebiriye Kagadi eyo gyabeera Kalipiro w'Ekagadi Kalipiro Munyolo Bunyolo nayisi w'Ekagadi onawe emirambo ababi bagwayo so kati tosaagirwako sebo tosaagirwako toli wabuli andi kati edda nabeeranga Kibuyawo Makindye nina omukazi gwe nanyiiza naŋŋamba gwe nze ndi Munyolo kyengenda okukola ojja kiraba naye alaba nono ekyo yani badda neebuuzaako nemutwala ewaka ate atiisatiisa nze kitegete muli bangu muki abeeyo mukyalo kyebanyo nedda kiri bwe kiti ku nsi ya Mukama kuno nze kyemmanyi nze nga nze bw'obanga oyagala emirembe fa kubikwatako bivuddeko okakasa nti olina okufa kubikwatako ojja kwepangapanga olowooze gwasoose ozuukuka naye nga wali azuukuse dda ojja kuzuuka ku ssaawa 10 nezoga leero nakedde naye nga wali wakuvudde 10 okitegeera ate okumwenda nga wali azuukuse ku 8 so olina okufa kubikwatako tosobola kubeera perfect kati awo otegeeza ki mu ekyo
nfe kubinkwatako message nno yabangi akitegeera message yabangi so kati nakuwulira lumu oyogera ng'ogamba nti ewammwe omwana bwe bamuzaala bebi mbuno tafuluma mu nyumba okumala ennaku 3 kituufu ng'avudde mu ddwaliro kisinziira genda ki bw'aba muwala amala ennaku 3 bw'aba mulenzi ziba nnaku 4 lwaki bamuterera nti bajjajja ba ancestors ebyo twabisangawo omwana omulenzi alina okumala ennaku 4 mu nju nga tanafuna linnya ewaffe tulina empaako kati ennaku 4 bwe ziggwako bamufulumya nga waliwo akalo waliwo oba bakiyita batya mu Luganda nga waliwo ennyama nga eri mbinyeebwa ne muli akalo ne mumusanyukira nnyo then ne mukuŋŋaanya ssente kati wabaawo kati nze nnyinza kuba nga nze adyeri gwa mooti kati waliwo abakiiki kati buli omu abakiiki ne bakuŋŋaanya ssente zaabwe badyeri ne bakuŋŋaanya bamooti ne bakuŋŋaanya ani asinga okuteekamu okitegeera n'abakazi b'ennaku zino obamanyi omukazi agoberera nnyo ani asinga okussaamu okitegeera ani asinga keya kati ne wali bwe kiba beeraba nti bamooti be basinze keya mwana nga yeewangulira amooti naye badyeri be basinga oba bateenyi mwana nga yeewangulira ki okitegedde that is super amazing kati wavadde egundi ekagadi ojje mu Kampala obeere muno kozi ogambye oluddemu kagadi navaayo 2012 waneno juzi nali ngenda kusoma nze electrician profession oli professional electrician ye engineer guni gwe yayogeddeko naye sibikolangako tokolanga kuba engineer nawayalinga nyumba oba nga 3 n'okita ne maama naye nemwayalingira enseenene n'akwata enseenene eyo sizoni nembivaamu nsi kati noddamu nayiriba mu kiyembe awo katenizi ffe tuli bagezi be mu Kampala nayiriba mu kiyembe omwo nga ntunda katenizi ezo nzimanyi ozibala n'oziteekayo nenvaawo nensala nengenda ebweru nagenda 2018 ng'atandi UAE abasinga bayitayo Dubai wagenda Dubai nagenda UAE kubanga by that time visa yange yali esoma Al Queen story eyo mpaavu mbulira nyumiza gwe webakujja wano bakugamba bakutwala Queen nali nkimanyi visa bazituwa kampuni sige munansonyiwa abantu asigenda bakolera kalango munoonye munsasule sigenda jogera kampuni nga munange abanayi bakamula bakukamula bannange abaana abasinga okugenda ebweru ne babonaabona kisinga kuva ku kampuni ebeekututte kubanga ajja kumakinga sure ebifaananyi obikubira wuwe bw'oba olina studio nyoma ya 15 ajja kugaana ayagala ebifaananyi obyekubisize ajja kugamba njagala registration akugambe medical ya mitwalo 2 nga ne ku 2 okolaki ogifuna akusabe buli kimu ogenda okulaba nga mu butuufu n'ebyomunyumba obitunzi okitegeera nga ninnya ennyonyi ng'abasajja batutiisatiisa olwo batupostinga ku Facebook ba construction workers bajja nagendera mu construction ba construction workers bajja abaana mu comment bantiisa ngola bagamba lwaki abaana baleta mu construction temanyi n'omusana mungi nga nze ndaba abalimba bano comments naye nga zonna zikuba ne tulinnya ennyonyi tutuuka ku kisaawe tujjayo emigugu gyaffe tutambulira olwo gye tutambulira bannange tutambulira mu uniform bya kampuni nga byonna bimasaamasa biti mwava wano nga muli mu uniform kampani yabasindikira uniform ekikuwa ki uniform nakyo kisasulirwa emitwalo 2 kati eyo uniform yagibambazanga mugenda kukola kicleaning construction just bobo ogenda ku kisaawe waliwo balaba nti bano ba kampuni bweti nga bonoga Middle East ebiseera byali trending naye kampuni yantwala twayambala ki t-shirt kya green nga kimasaamasa nga ninnya ennyonyi tutuuka ku kisaawe jjukira twagenda mu July omanyi sizoni ya Dubai mu July ng'omusana gwokya kati nze nfuluma ndowooza tuli mabega wa kigenerator nzirayo munda mu airport omusajja omupataani atuyita kam tuyingira ka costa kati mu kugenda gayi twali bantu 30
atuyisiza ku site kino Ekyeeyo yagwa Expo nga bagizimba ku musingi bakola makubo akimayo bantu bajalinga bakoye bali batusosayo wiki 2 batugawa no tekigwa jukira toyina option edda waka oyina kubeerawo okoleki okole ne batutwale ya Amalquain mu motoka mu batugirako passport ne batuwa peya zengatto mu motoka batu emitwala aga 3 dira 3 ne tuyingira accommodation tomanyi passport jeri tomanyi company ekusasula musajja akutusiza butuusa patap mu accommodation ne waite enaku 3 nga twagala kukola lwaki batuluisa twagala genda tukole omusajja tutwala ku site olunaku olwasooka nga mubadde mwekyanga ngano twagala kukola abayenga abatusooka weeks 2 ngaga no bye mwesunga mmwe mutuule nga tutuuka enaku 3 zituuka tugenda ku site twali tukola kiro omuchina yali yategeera nti weather ya Uganda munnange otuyana n'essaati n'otuyana empale n'engatto n'etuyana ne boxer ate nga towetuyanidde olwo mutaka mutaka yaba ali mutaka abeera mu swimming naawe kati olwala obuntu waliwo obuntu bwobeera owulira omuntu obukufumita obeera weetakula ate gaya batayagala kumanya akugamba kwikirya bugumu anti tokimanyi bw'oba oli mupya abaana bagenda Dubai enaku zino bo balinako ku mirembe bannange embeera yakyuka tewakyali bugumu 2018 kati obeera n'otunulira esaati eno ng'omunnyo gufulumye omunnyo gufuluma nga kuliko ebigundi ng'ebyamagye abaana bajja bikunyumiza omunnyo kati waliwo kyali waffe sijja mwogera linnya yagamba nze nziraka nga yakamala emyezi eki yasooka natandika okukolola omusaayi kitegeera n'agamba nziraka va construction ono wa bulijjo ono naye Expo zimba makubo ebyo bizimbi bya Expo ebyo ate nga project erina kudduka kitegeeza abazimba Expo fa bazimba Expo actually nali njagala nangenda ino kugendayo nkebere ku linnya ne bagamba bagala ba engineers ndowooza be bawandiikako naye balebbala kireka tetuliiko nali njagala ngenoonye ku linnya wenoonyeeko gabe efe twakola kino ekintu nali njagala ku linnya agamba waliyo amayinja I think saagendayo byaggwa byali bimba already manyiyo kati waliwo ekizimbe ekyo twali tukola project nene waliwo ekizimbe ekirala kita downtown view 2 kiri opposite ne Dubai Mall kirina kalina 3 nkimanyi kumpi ne Damak Properties weebale era naye si Damaka yo gundi Damaka evuganya nani Amal eyo amasente kati ate ne twava ko project ntugenda bagiyita akati eri ya Damaka Icon City eri ku nayo ne muzimba business bay kati twava ko project ate nakomekerera project ye Amalquain water pump aqua ndio kanvayo nyingi sagala genda wala tukyali eno kati kyali wange mukuvaayo ye yafuka okufuka yefukira n'agamba mulwadde omukyena anti omugambo ddayo wakagamba omusasule sente za yakusaamu omukyena yakugamba yakusaamu kyekyeŋŋambye kampuni zitukamula nnyo zatukamula nnyo nga tetunagenda ate kumbe oli naye akoze eki asasudde kati oli akugamba ku myezi 3 ogenda nakusaamu sente zange yatugamba 5 yatugamba 5 obukadde 5 omuchina bw'oba oyagala kugenda kola ki zimpe nze nkute ate tokoze eki tozirina kyekyakule ate neeno kampuni ekoze eki ekamudde kyali yabalagako lwakuba yali ereko omukazi ewaka ate nga laava alina nyingi kati fe ate laavu tetwalina lwali tetwagala kumanya naawe byalaava kati kyali nadda mukwefukira balabya dda atagenda kukola
ng'alaga ye mulwadde ne yeefukira nadda. Jjukira bw'ojjanga before 6 months ofuna. Kati sooka ombuulireko Gayi yeefukira atya ng'Omuchina ali awo n'afuka. Kati kyali bwe kiti twali ku mulimo Gayi n'atugamba nze nzira kanye tumuga Muchina tagenda kukutta. Kati ate jjukira obeera ku gogo osaakinga nsobola kukansolinga ntya contract ebiseera ebyo ng'olaba nti oluvannyuma emyezi 6 osobola okukola ki kukyusa. Amateeka e Dubai ku gogo kwegali naye okugateeka mu nkola nakyo si kyangu. Kati munnange ng'omuyaayi yalwalawo bulwazi naye yeefukira bulungi nnyo. Omukyala n'alaba Gayi tagenda kukola. Gayi kyali yazizzaako yagamba ngenda kweteekako obubi agenda kwepamira kitegeera. Omukyala alyoka amuta. Omukyala n'agamba kati gula tiketi odde wammwe n'agola tiketi. Yagamba ngenda pama mu mpale. Anti yatugambanga step eddako ne tusonda tiketi. Fe bamusondera wadde lya mu 10 wadde lya mu 20 ne tusonda tiketi nadda. Ebiseera tiketi zaali ku 60,700. Gayi nadda. Fe ne tukola. Ekyewunyisa nakola construction emyaka egi 2 n'engimalako. Bannange ggwe ng'ebintu nga sibi. Omuntu ayitamu eyo embeera yonna nga bambi ayagala bamukansolinge. Nga ni akansolinga olwo visa nina ya Mwalu Queen. Ekyokubiri obeera naive oba tolina kyomanyi. Ekyokusatu teri kintu kyasinze kumala amaanyi ng'ekintu kyoliko kituufu naye nga bakuliraanye bakugamba gwe gundi onoomalako gakugwamu. Okitegeera Bwe bati bwe bakugambanga. Omwana omu yekka yatuvaamu n'aloopa naye nga contract almost yali eweddeko. N'agamba Yaloopa kampuni yali yagala bamutema ssente nga baagala mu kansolinga ate yagenda okulaba ng'ali ku limited contract. Anti kati abaana tebabula limited ne unlimited. Ate baana bangi gwekimanyi baana bangi abali mu visa naye tebamanyi bya visa. Ye banaabimanya batya abasinga nga tebalina visa. Anyway, banansonyiwa bannange abatalina visa munansonyiwa manyi bwe kiba. Kati omwana bwe bamala omukansolinga nadda ewaka n'afuna automatic ban eba ya myezi 6 naye yamala naddayo. Yali e Dubai n'essaawa zino. Kati ne tuyiriba n'ensoma health and safety. Ebyo bimanyi bibeera bya ku kizimbe. Kati bw'obeera ku kizimbe anti waliwo health and safety ey'emmere ey'aba kitchen helpers. Construction actually biri geno osobola okukola mu construction osobola okubeera mu factory just ng'olaba hazards biki ono tayambadde reflector safety belts ebyo. Anti kati environment gy'obaamu kyekintu kyokola ki era nze kankubuulire kino bw'oba olina omwana making sure nti omutwala mu environment oba musomesese masomero amalungi. Tekitegeeza nti okumusomesa amasomero amalungi nti aba agenda kufunirawo omulimu naye abantu basomye nabo abasobola okufuna connections. Kati fe abali construction twalabanga ba safety bebakola ki bebakola balina omulimu nga guli ku kikaweweevu. Kati nembisoma koosi yali etwala emyezi 6 nali nekyali wange netusoma health and safety ne Bosch. Waliyo IOC ne Bosch. IOC ke kasandikirwako buno osobola okufuza ba fire bikoze bitya n'ensoma ne Bosch. Nagenda okulaba construction ng'enyiga. Kati nva ntya mu construction contract yali eweddeko corona ngazze oyo corona omupya. Gayi nga ntuma nnyo nga mbutuufu nenga kijje nali studio mutayimba by that time nga ndi mutini naye nga akakono kange kasiba ngoyinza okulowooza nkola gym. Anti ndi mutini nawe nakugambye nsagala gejja abanene bakuuma bagagga. Bakuuma basinzi. Buli bouncer yenna akolera kunoonyayo mugagga gwakuuma. Kati nze njagala mbeere ne ssente nfune bouncer mwe mukole emibiri mutukuumi. Si weekiri. Kati nensula omutayimba wansi nemugamba nkubuulire panise siddamu kukola. Nangamba ogambye ekigenda okwenemugaa siddamu nkooye. Keera ku makya nemanga wandiika ebbaluwa. Ninga nempandiika ebbaluwa nebaza kampuni nenkola kimu ebale mbadde bantu balungi naye sikyasobola. Ne bankansolinga. Saga namba 2 nenzijja mu Dubai. Nali mbeera Bufere. Agent yanze $1.4 million. Sente ze nali nkola zenda saving yenna gwe nalina.
ate nga sente zenina endala e Uganda mu banka nga kadi nze njirina eri nga soya zijjayo nenkwata miliyoni 4 n'ekitundu neziwa agent ne banziba miliyoni 4 n'ekitundu naye mukunziba nze ndi mugezigezi namuwa essuubi nemuga nkubuulire nina abaana bendese mu construction balinga 7 naye gwe nfunira omulimu ojja funa ki ojja funa abaana agent nakkiriza nanfunira omulimu gwa security ndowooza security awo TikTok emanyira ku security TikTok nali sigimanyi kati in that processing anoonya omulimu waliwo omuwala alimbe agent yakuba miliyoni 4 tewamugira tewamukangavula saamukangavula kubanga bwe yanziba nali mbeera naye nga bonobeera abantu kati waliwo akuwa amagezi nagana yino omuntu gwe wadde sente oyo nga mubbi kati ate nze nga mugamba nga nefuula mukwano gwe nali nakiyingira dda nga sina wenzira korona ojjukira korona yasooka bwaba wali mu Dubai bitegeera tewali mmere omulimu gwange omulungi bwe gwanviirako lwoyo korona abaana bali mu hoteri bonna beebase actually waliwo omuwala kyali wange Viola twali tukola naye mu kiyemba mu Katenizi yaŋŋamba Thomas togeza n'ova ku mulimu oba gukunyiga gutya as long as they are paying you saawa zino Dubai tolina gy'olaga ne mugamba gwe oyogera omanyi kyempitamu kati nenkansolinga Viola actually nze naye communication yavaako kitegeera abalungi abali ku HK Media mbajjukiza nti genda okole visa eri very discounted ku BBH Travels bwe bateekamu omusayikula nti shetambula bulungi aba BBH bakolera visa nga terwawo bino bye bagamba mu visa eruddeyo fuluma simanya biki bakolera visa mu bwangu genda okole visa extension ng'okozesa BBH Travels nine TOMAS256 olunaku olwaleero mwana mulenzi wa ku TikTok in the TikTokers edition kuleetera TikTok n'abaako ne byatunyumiza atunyumiza ku bulamu bwe e Dubai engeri gye yakikwasaganyangamu n'engeri gy'abuyiseemu paka kati otyo oyingira security nkuba obufaananyi nga nkubira buli omu titi olaba nje katweyungako omuzeeyo k'emabega omulimu gwa security wagufuna otya nga bamaze okubbaawo egundi emiliyoni 4 ate banziba miliyoni 4 agent ono naye kenye naye mukuba akalimi muganda ono zobbi entono kati ate singa nze onfunira omulimu ojja kufuna abaana bangi agent agula ekirowoozo kyange kati agent nanfunira omulimu kitegeeza teyakubba yamala n'akufuna nali supposed yes kale yakosa amagezi kubanga nali fala by that time jukira kati kankubuulire kankudireko emabega yefa abantu abakolanga mu expo nga kikutwalira emyezi 6 okulaba ku mukazi not like nti okwebaka n'omukazi ntegeeza okulaba ku mukazi okitegedde byonna byebimu okulaba n'okwebaka kuba oba tolaba mukazi kitegeeza saa kwebaka osobola okulaba n'otawunyiriza naye walinga omukazi tomulaba olaba bisajja bino bipataani bituuyanya abaana bali babaddeko amalukwaini mubitegeera ate va amalukwaini bakutwala ejabulali obitegeera va jabulali bakutwala esunapo ezo zonna kati ate sunapo naye wabula bannaye akootambudde byonna ebitundu byoyogerako byawala nzija va sunapo genda sajja Saruja waliyo sajja Shauja waliyo sajja kati ate contract nagimalirako Amalukwaini kati gwolyayo eno jano ka Thomas oli bulungi e Dubai wabonyebonye eki kyobola when sometimes omwana ajja naga mbonyebonye egundi wakoza nenkola we onono tanaba nno aswadde walabye eki seba akusanga ku ttooke oli ku Mariano oba ku mpombo oba oli ku ttooke bonoona ssente omange gye nabonaabonamu okitegeera leka ndi ettooke lyange tewina kyewakoze ewaka bwe nali e Uganda emyaka gyonna nali nkoze eki nakabeere Dubai emyaka 5 oyagala nkola ekitange byataakola musajja yafa nsinga n'ettaka kyebagamba kitaawe ettaka yalijja Dubai weebale nnyo edda baabawanga kati mutabanyi okuze gwoyita wali okitegeera oyita wali kati saawa zino 5 ku 10 kammeka okitegeera weesanga ng'embeera yekutwala by the way just osanga nti generation ekyuse kati mwana omulana mulenzi alina okugula ettaka naye edda bakolanga ki babawanga buyo okitegeera kati
musajja wattu nga njoininga security nga nkuba obufaananyi tutyu mbalaga nfunye omulimu kati ennaku gye nasanga mu security ate nayali njagala nzire ki mu construction nzija Syoga security yali mu byokusingako construction. Security yali mbi okusinga ki oba company wafuna mbi. Sijja kuwaana bya Transguard mpaane bya First Security World Security nganze nali mu byange okitegeera tosa kubanga oli mu bufumbo ng'obufumbo omukazi akucunya ate gwe waana bwa Bobby and Bobby soko bubwo Kitegeera obwanga obufumbo bwe nali mu security bwancunya ngenda nno kabaga nkulula nyingira accommodation engugu simanyi biki mu security bwe twakyusanga mu construction bwe twakyusanga accommodation nga batugulira bintu birala blanket n'amasuuka kati ate manyi have upgraded kati security everything is there kumbe operation manager ngantwala you are going to sleep there nemuga waliwo ebintu by'omuntu that one is working day kati ojakaba webakako kiro nga ye bakako komisa that means we have to share the bed. What? Okitegeera akatanda kumba asulako ekiro mu Nigeria nze ndi mu Uganda lwakubanze ndi mu Uganda mu Nigeria nze mu Nigeria tandeeta koko esagaliko ndi mutini naye tomanyira kuva ndi mutono naye tomanyira byonna tubikola mukwano tuseke naye tomanyira nga toli mutono asagirwako mpozi pressure akublocking ato ngokola ki ng'okyatypinga batugamba nti n'abantu abatono n'abantu abampimbo muli bazibu abantu abatini n'abampi bazibu muki kati ati kati gojo kigoberere abantu abatini bebagezi gwobo wakana banonyerezeeko gwegeno nonyereze jono mwana ono tali mukuvumanze CEO va kwekyo edda walingawo bi computer bino ebinene okitegeera lwaki tebayongeza size bakendeza kubanga akantu akatini kakola ki kali mu ekyama mpozi nga gwe edda walingawo simanyi bi CPU simanyi biki kideero bikoze bitya naye bitafaali bikisimu naye omyayi yakendeeza akanazuula ekintu ekitini kirimu ekyama omuntu omutini abeera full package okitegeera Omunigeria ng'ajja kumbe musajja tuyansooka mu kampuni yangamba bugambi lwaki toddayo kampuni ekyunya nanga myezi 3 tukola ki tofuna musaala construction ebadde nsasula buli mwezi wana ngenda kumala emyezi emeka 3 sifuna musaala ngamba kyali alimba ye lwaki waali kitegeera aba Nigeria bwe bati saaji kulungula 3 nga sinafuna musaala ekyokusatu onjagala vayo mwana ali mu security nga tokolera companies zino ez'amaanyi ongambe tosasula visa nti company yankolera visa tentemye sente bakutema sente milioni 8 n'ekitundu buli mwezi okimanyite ezo milioni 8 milioni 8 okola freelance visa ng'ozikutte wamu okitegeera naye company ekutema mitwalo 5 buli mwezi kitegeeza kumala mwaka mulamba jukira joining security simanyi bya TikTok manyi bya Facebook kati naberanga ku Facebook woko kati waliwo omwana nga ngamba bera ku TikTok tekola ki tebowa ogenda kubitegeera ngambera ku TikTok nasoka nentekayo akayimba ka Benina Banana bikoze bita bebamanyi babeta bani bana abalinzi ababeeru Baninas bebo Baninas ne bosobye erinya yakumanyi oba bebani kati olimba nga ndusuulayo olimba nga nduteekayo nga lufuna likes yeeki naye nga ndulaba nnyo nze ndulaba nga luyina like oba yampaka like yavaawa simanyi nenkolamu waliwo akawala kali katrendinga kali kana Kenya webale nga nkola mu duet ya Ziadi olwo nze kyenjagala naye ajja commenting yajiraba yo
paka webuze yagiraba Maneba Ziyadi yajja. Simanyi yagiraba kati amayize inamo obusungu nsagala muntu nyagira video nenjira editinga nange nenyigawo nendiritinga video naye nga wali okoledde Ziyadi oba wali weekolera scrollinga byange mwana gwe naye nga ndaba Bannayuganda balinga kokkoka Deriki nga akola bugundi abo tebanajja tebaneemanya nakwemanya kati Deriki muna namumanyira kuno ekiyimba simanyi kyagu alina ekiyimba kyeyakola nga yeesibye ekigundi mu mugongo wemanyira muna kati gundi ani avyeta mulaba luvannyuma ng'ajja n'oluzungu ng'alina iPhone XS kati nga njiju olaba njukira ne cover yayo yali ya red njijukira kyali kyogera nnyo oluzungu nga kino ekiyayi mwana empozi yali akolera mu mira yakoleranga nnyo mu mira ne Micho Israel Micho Israel naye yakoleranga mu mira bendaba kati awo nensanga okulaba be Saudi awo kati nze ne Stabon twajjira kumu nze ne Stabon najja ne Stabon kati video ngenda okulaba tebijja kati ngenda nkolayo ka video nga njogera ku bakadama wali ogamba mbu bakadama babadde ki nagamba omusajja awasa kadama omusajja yena kasitova ayo n'owasa kadama ojja kuba owasiza omukazi omutuufu alabye ku nnaku e Uganda alinnya ennyonyi abaddeko mu nnyumba ez'ebbeeyi amanyi washing machine bazikozesa amanyi bwe bakozesa ennyumba ez'ebbeeyi okitegeera ebyo bye nali njogera jjukira avudde eno mu nnaku n'alinnya ku nnyonyi n'upgrading bakadama bamanyi abaana balyoka bayiwa obuntu tubulayikizi comment banaye wafunye ekyolya bikola debosheya bikadama wafunye ekyolya kadama ayagala omuwaana ayinza okwerabira n'okwambala gloves ng'agenda mu kuyonja kabuyonjo ya mukama kadama nga wamuwanye munnanga nti abo abaana beetaaga okuzzaamu amaanyi engeri gye bakola ennyo ne bakoowa kati bw'alaba ka comment akamuwaana of course it's a kabiri akamuzzaamu amaanyi ate bw'oba oyagala kufuna attention okuva mu kadama waana omulimu gwakola muwe message ezizzaamu abaana b'amaanyi ng'oggyeko bino kubanga waliyo bakadama nga bo tebaagala bya violence gwe muwe message ezzaamu endala video gye nakola kuba nagikolera ku page endala nti omwana wange nakuleka e Uganda buli onaku olaba bato banno bakulisaayo bazadde baabwe naye owo tokola ki tomulaba naye owo tomulaba naye kyoba omanya ndi eno nkola ki kulowooza kate nkwagala nnyo najja kubonaabona ku lulwo abaana ne batuula mu challenge gwe nga bakaaba amaziga nga oba njogedde byaki kati awo kati awo security yembadde gokimanyi yali mu security first salary ng'afuna $7,000 second salary $7,000 third salary $7,000 naye nazo sikola ki siziina tebazisasula okitegeera siziina tebazisasula kati kye nakola TikTok natandika okumpa sente etya nafunanga omusaala nafunanga sente tripling omusaala gwange ku TikTok awo we nakulabanga otudde yeyo ye kampuni nga ng'oli mu ssaati enjeru nali nambala nnyo amasuuti oba wakyusa kampani wakola mu security maker nakola mu kampuni 2 nali mu first security naye nga nkolayo nga supplier nsobola okwambala awo watulanga ku reception watulanga nali mu hotel anti hotel reception obeera security kati waliwo kati mu security ye Dubai receptionist abaawo nga gwoliwo nga security by that time jukira corona ina mobilizing abantu social distance ebyo wano nga malako contract byawano nga malako contract kati kiriwo ekitinze mu Dubai nkoledde mbifo bya bay kati eno first security gye wakolanga mu yene etaakusasulirawo mu kusooka first security yasasulanga kampuni yange kitegeeza agent company eyakufunira omulimu kiringa aba agent be bali asente bo bana okuba balina bakusasulanga $2,000,000 nedda kampuni bayinza kuba nga jwa $7,000,000 gwe ng'ekuwaako kamu nkaaga kitegeera
ye nekola ebyayo kubanga nali njagala n'okukansolinga nga nkyali mu security. Tojjukira waliwo wa security omu gwe sitagenda kugera linnya yakaabako bamusondere ng'ali mu overstay naye ng'abeera ku live enkya n'eggulo ng'akola jozi live akoba banne naye kumbe wakusondera naye nga mbadde banyini n'ennaku naye ono gwe kasita olaba wa security ng'akola TikTok nga tafaayo kibaaji kiraga akola bukozi bwa manya ali mu kikampuni tekitegerekeka. Jjukira nange nakolanga TikTok nga saagala mmanya oba olabye eki nga sifaayo kitegeera cause kampuni yange yali awo naye omwana akola mu security nga first security gwali olabeko omwana wa transguard nga yekutte video naye olowooza tebali aba TikTok bali ate ne transguard eyinamu ku mateeka zonna kampuni ennene transguard SG4 simanyi bikoze biti ezo zonna ennene mu Dubai tosobola kumala gakola esagali kolyo naye zino kati TikTok etandika etya okunsasula babaana balowooza nti TikTok ogenda ku account n'ogenda kugonojjayo sente si bwe kiba kozesa ku bwongo okitegeera abantu bedda babawanga map n'agala nanoonya gorodi eyo mu lusozi ninga kimap kiri awo kikuutekuute okitegeera TikTok nagenda nga baana nga bajja mu inbox Thomas Dubai wakikola otya kati awo waliwo kyaliwa nga ali mu Speed Express nga mubuuza ka visa kameka kaziti ziti kati ngwano nga nteeka mwaka visa emyezi 3 kakadde eri njigulayo 8 eya tiketi ya by that time yali akamu 2 nga kuliko dami nga njigula kamu kitundu okitegeera mfisi zaako naye tuteesa sigenda kufunira mulimo wabula kyogenda okunyamba kiri kimu jangu ne milioni meka ku milioni 2 ezo osasuleka akatanda gwe mwennyini saagala ng'oŋŋambe nti sente nazikuwa sasula akatanda naye bw'oba ojja nyamba tika egundi akawunga tika akawunga tika omunnyo buli kimu kitike ky'olya nti oyagala kola ki kujja nakyo kirozo jangu nazo okitegeera omwana ng'ayingira akatanda kati waliwo omukyala ng'akola mu BBH bali bamuyita Lydia ng'akola mu kampani yange mujja kumpeeza akalango kati nga omukyala oyo nga mugamba ninawo okitegeera ng'atwala nga nina ba agent benkolagana nabo naye agent kubanga nze tukolagana mga omwana amala kukyuka nenkuteera sente ku simu kati nze njogera n'omwana ofunye nti nfunye webale neyanzeege nga nkwata agent nkola ki muteerako sente ku mobile tetwera banako naye abaana mu Dubai abasuka ne 50 naye nga tebammanyi nina omulenzi gwe nasanga mu Dubai Mall ali mu Transguard oba tumuhimbise nampita Thomas nga muga wanji bambi webale gwe wandeeta kitegeera nga ali mu Transguard nga gwe wandeeta kati omwezi bwosanga kozeyo bukaddeyo nga 7 kati byonna biri byotakola mugiri emyaka noga kati at least kanzimbe yakayumba kitegeera bakanguleyo kapoloti bwotyo mpola kati just wano gundi visa wano wezikyukiddemu ez'Dubai awo wezikyukiddemu ne bakaaba awo nensooka nembiga nenkola bwenti obulamu bwange saagala mivuyo kitegeera nenkigala nembivaamu nenkola freelance visa yange nga nvudde empozi bantikka ku TikTok nagala bantikka abaana baagala okuwulira ebibi bana bantikka balera kugamba watugamba baakuza ate kati oli ku freelance mbadde nimba banange bantikka kati ninga waayi netandika okubeera byange namalako namalako contract nze company steady company yali nkansolinze kubanga balinamuko ku bibeerabeera ne bwe nali malako contract omusajja yampi operation manager yaŋŋamba Ugandan hero. Are you going to renew? No. You're small, but I don't know why you have too much drama. Bananga banini na balekam. They had no option. Bone bazako. They had no option. Omunene yetafuna mulimu. I don't know why. Nile kintu waliwo omuntu gwola n'ogamba I wish singa ni munene nga ye. Opportunities nyingi. Nate gwo omuntu oli mutono. In that category like nti abantu abakola security bagala abantu banene giant bichi ne hate gwogaanya omutini nogeno kulaba oli ayina bibiri ebisaanizo yakoze eki
agenda mu maaso yagamba kankikube ekitegeera nensooka awo nembeerako nensooka nembeera kati bwe navaayo neŋŋamba akansooke nkole mobile money wano nembeera ku union awo myezi 2 nina ekintu kyenakugambye kadaama bw'oba tomanyi kujja sente mu kadaama nga okola kyakumuvuma tomanyi kola sente kadaama osobola okumujja mu sente nga tomubbye ate nga tomulimbye kati bwe natandika okubeera ku mobile money omwana akuyita naga Thomas na sente za myaka egi omwana kati waliwo omwana yampita Abu Dhabi nga alina sente za myaka egi $240 ne mugajja kumpa weeks okusindika sente zino kubanga actually nina gundi exchange ya blocking e Dubai sindikirayo sente buli lwengera nemba we namba yesimba ngamba you're not allowed lulu exchange ne bangoba nasindika sente ez'omwana omwana naneesika oba olyawo ng'oli akubira essimu jangu okime zino kitegeera baba yagana osindika sente zange ng'ogendayo otayiminga obudde nga taliiwo omwana azisuula mu kasasiro takumanyi takulabangako abaana balina lo naziteeka mu kasasiro nomulaba nga azisuddemu nagakale nemudda ku WhatsApp amannya geego golina oteeka okitegeera okimanyi nti omuntu omulala asobola okulya ezo ssente ate bazirya abaana bajja nagamba gwe namuwa sente zange teyazisindika seekubira kala nkubanga ennaku zino mbadde sibiriimu nnyo omwana ng'omusindikira sente ekirungi kyabwe sente z'omugamba zagera nazo ojja mugamba mwana transport waabiri nagajjako transport nez'okusindika kati ofa kinensi oliddeko ku kati 20 oliddeko emitwalo 5 oliddeko nga 5 okitegeera motoka siiyo drive omusasuddeyo nga 10 osigazaako gwobeera mu easy life okitegeera eno omwana osasulira school fees kati nenvaawo nenjoininga sales mbadde nga ntunda masuuka kati wenatunda amasuuka kati omusajja gwe nali nkolera yali ampa akasente kangi bambi yali ampa sente nyingi kati nakolera abakozi be visa zaali ziganye nga alina sales nga muna Uganda kati nga yamuze Uganda kati visa bwe zafuluma nanga Thomas nkuwa sente nyingi biki ate nange nkiraba nenjoininga pesa olimanye pesa typing ogimanyi kati nenjigire pesa epesa liri mu sente nga mwe mukolera abaana ase ekyo typing toberanga kaawo kozi typing manyi typing centers ze Dubai gye bakolera CVIT biki toberanga kaawo ne bakuleetera message mbugundi mbadde mbuze ebisimanyi biki best friend wange toberangako ku simu mbadde mbuze nsobola okujja nengamba sobola okuwa message nga nkimanyi gwe Adija Kigozi naye nenkuganze Franka tuna meeting enkya nonga asinze Franka nenga are you joking okitegeera then we start like that nosanga nga okuguddeko love kati kale for example kiri bwe kite Uganda Uganda teri muntu ali akubiddeko simu tugenda kusalako line biki okitegeera so kati wayingira obufere nze saali mufere kati ogera baliyo nti bagita Chinese typing yaba China kati yakuyita nakwayalinga gwobeera developer biri mu steps si byakyavu bali abasajja balina sente asobola boba wakajja osobola okiyingira nga tosa kifuluma otya sobola kubanga wakajja nga akuwa emitwalo 3 buli wiiki zakulya 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 kitegeeza omwezi akwaddeyo nga akakadde kamu kulya akutte emitwalo 5 agakuwadde ga visa ezo sente meka sika mu kitundu tanakuwa musaala ekyokubiri ajja kugamba bonoyogera igwo just typinga n'abantu wano just bwofunayo omuntu akuwa attention omumuwa kwegamba wali okolera kampani y'abafere naye nga gwe gwasetinga scamming actually scamming bagita scamming kati ye nga akola ki ye wali yayogera naye kati ne wana Uganda ndowooza abantu babikolako like ajja nateekamu ssente babeera ne babbosezi baabwe bali bagagga Uganda tebantuuka kweyo level bali abasajja bagagga mwenga mubikola muti ebyokuscaminga it's like this basobola okukyatinga n'Omumerika nenkyatinga naye nemujja ku dating site
ne mujjayo nga nkoze ekifaananyi ky'omukazi bwe mala omujjayo ne njogera naye I miss you I love you ebikoze bitya biki ne video call nga waliwo modo bw'otuuka akadde ka video call ng'ogenda wa modo kati bw'ava ewa modo ne addamu n'akyatinga nange bw'aba ayagala ebifaananyi adija ekigozi nga baakuba ebifaananyi nga 10 okitegeera kati wali omukyayina ono bw'atuuka nga neesize mugamba naye sweetheart gwe oba oyagala tugende mu maaso n'ebintu nze ndi mukazi mukozi nkola bwenti sente nzikola online nenkulaga bino bi cryptocurrency ebyo kati nenkuyingiza cryptocurrency nogi downloadinga process mpanvu I can take like 3 weeks nga njogera naawe okitege kwegamba scamming eri gundi eri ku high level eri ku standard va ku bino bye Uganda simanyi kubidde kasimu ate si musiru ebyo si bya musiru mugezi olina kubanga olina obwongo kubanga watu olina bwongo tolina mulimo gaya ajja kuwa computer akuwe dating sites akuwe data akuwe mmere akuwe okusula akuwe data akuwe wifi okitegedde ikufuna kati gwe jayaga obuto omulage level nti nze nsoleeta clients omwana sente zagenda ofuna mu company emyezi 3 ozifuna mu weeks b ojja zifuna mu mwezi ogwo yono atuwoche soko oleke ebyo biveeko tuwoche akaana kazirya kati lwakuba bagoba it's okay osobola okukola omwezi gumu n'akugoba you have to be active era yakimanyi omukyeni aba akimanyi abeera ne panado omutwe gukola kati nze for example nze teri kati ompozi omufere okunfera nga nkutte mu nsawo kubanga nze osobola okujja n'ongambe bikanenga kati ali ku step y'okwemanyagana okitegeera ng'oyogera bwogera kati nno ali ku step yakumanyagana kati wali nemanya nti oli ku step ya trust kati ogula trust munze kubanga ebyo ebintu osobola oteeka mu $10 oli nakudiza $3 okitegeera kati wano nenzira ku chat nenga baby business yekola nti yekola nakozeeyo ebibiri leero omuzungu enkya kati bewanvu tebajja bitegeera kati ate gwe kati nsooka nenkubuuza okola mulimo ki nensooka nemanya motoka gyovuga nemanya omulimu gwokola kati waliyo bano nawumula Air Force veteran simanyi bikoze bitya no kati wali tobako ne class nti ono gwendiringa naye class A class B kati gemanya simanyi farmer simanyi bino farmer bitini bitinga kuteeka mu C ngamba no akasente katini ekitegeera kati basana okuwa $10,000 nozifuna sente zinte bazikujja mu nsawo gwe mwennyini gwozikwata ekitegeera gojja kwepanga olope ku poliisi bajja mukwata omukyayina kubanga bwo wazikwata tebakulimba abanigeria bafere Dubai omukyayina ye mufere tebakulya nusu omunigeria akolera mu China tuse wana omulimu ogwo banna navaayo wachi wafaayo akasente kali tekakumala omukyayina yakugoba anti kiri bwekiti gwe munyini osobola okukola break nogamba omutwe gukola nnyo kanewumuzeeko nensooka nensonyiwa TikTok wewe watubuliddeko nembula nga ndi mubagezi okitegeera bali abasajja bagezi kati omusajja ajja n'akugamba okumanya bwe natiira omugundi mu Abafirika mukakkane bw'ojja nenkubuuza ozaalibwawo byonna mbikubuuza in the other process nti me I'm a Ugandan by birth but I live in Canada oli munaku I don't proceed with you I just drop ekitegedde gwe wajja kukola weeyiya naawe kasita nze ndi mu Canada banzaala Canada simanyi Ontario Ottawa bikoze bitya awo ng'amuno wewaka ekitegeera kati amanya ono amanya ekyokukola naye abazungu bagezi nze manyi omuzungu ekintu kyomugambye kati making sure ogenda kiprotecting mu maaso kubanga ajja kukujjukiza naye bebi waŋŋambye kino ate making sure nja kugamba lwakuba nsaagala muntu ansaba obwereere bwange kitegeeza nina klasi teekawo protection eri kubanga nkimanyi modo wange tajja kukola ki tajja kweyambula tojja tumalira budde
okitegeera kati nze nasulako mu bed space omwali abafera abasawo abaganda naye nga baferera online kati gayo no nangamba Adija tuli mu buzibu ebyo ebiseera nzijukira nali nyingidde Dubai nga nakatandika HK Media nangamba noonyangeri gyenfulumamu ng'ali ku pressure anti kati kankumalireyo emboozi gayi yali ali ku pressure ng'agamba nti bafeze omuwarabu yajja ng'alina bbaawe nga bawalinga nga king nga buno olaba olubiri nga balina amaka manene balina ettaka ddene nga balina buli kimu naye mbunga gayi ayagala kumwongerako omukazi mulala kati bwe yagwa ku bafere banene abali online ne bamugamba nti tugenda kugula island namba tusalireko ente emisambwa gy'oku island isobole okujja zirwanisa abakazi abali kwani ku bbaawo omanyi sente ze bamusaba ezaddinamu bamusaba yangamba bamusaba oba emitwalo 10 egya dirham bamusaba sente ntono oba like bamusaba sente nga nyingi nnyo omukazi n'akola transaction gayi ng'ali ku pressure anti kati olaba omukyayina amagezi gakola omukyayina mugezi bw'ojja gwe ng'oli muwarabu kasita typing oluwarabu you drop takuzaako omukono talina na budde bwo ye ayagala nsi ziri bazungu okitegeera bayindi tagenda tosaana musanga musaga ya muwarabu talina budde kati ate kyekizibu abannayuganda ayagala akoppe bali bebakola naye erabira nti bali basasula poliisi okitegeera basasula poliisi basasula ekizimbe basasula buli kimu security buli kimu omusajja asobola otandika nateekawo ekyuma kya betting mulowooza webale nnyo omukyayina asobola n'okukwata miliyoni 10 eza diramu n'aziteekamu nga tanatandika kati ate gwe oyagala ojje buzina amagezi go okitegeera bajja kulaba IP address yo bakukwata kati ffe twali bakadeideyi bano batandikirwako bana abasula obupapula bwa massage mukubo obeera mu ruumu naffe tuba bagezesebwa omuntu okudevelopinga omuntu afune trust si kyangu so kati awo omulimu guba bakuyita developer obeera developer kati kuba obeera developer ne kubaako step endala ya receptionist kati nze nsobola okujja nga HR in your inbox nengamba genda receptionist wange akukoleko gwolowooza boss yasindise kumbe gye nkusindika ye mukama wange okitegedde osobola okulowooza boss yansindise kati receptionist awo wakugambira nti okufunira emirimu leeta ebitaano tajja kusaba sente tajja receptionist ajja kusanywa njaga okay ki ekiraga yeno nja kuwa kodi gyogera naye eri kati bw'onootuuka eri kodi ogiwaddeyo receptionist ajja kuwayo ati nsobola okugamba kati for example okolera company BBH nyinza okujja nengamba tu promotinga BBH nenga agenda ku BBH page olikinge okomentinge bulungi you take a screenshot oginsindikire you have done your job kati ate bw'onojja abamu banyiiga n'atayagala n'agamba kange nteekayo bad comment me I don't care just I am buying your trust because bw'onogivuma gwa amanyi nsobola okukosa company endala just I go there and kati chopola company ezimu zijja nezigamba company ezimu zajjanga nezigamba nti be aware of scammers biki okitegeera kati eyo nga bagivaako kati omwana bw'amala nga bw'agenda eri talina kyeyakoze talina kyeyataddemu ne bamuwaze bamuwadde talina kyeyataddemu bakuwadde emitwalo ng'egi tolina kyobawadde kati gwe tosaba beesiga kati kana amagezi mbawagaabwa bw'olaba nga omufeera azze mu inbox yo in that way sente zisooka zirye tosaamu tokola prepaid task waliwo prepaid kasita akuleetera prepaid task gibuuke togikola osobola omubba naawe ye bw'ajja muwe tension omuwe obudde naye tokola prepaid task kati awo nembivaamu neneewumuzaako eŋŋamba why kansooke nzireko ekyaddondo bandipootinga kati abantu ne bagamba bakudipootinga bandipootinga ddala kituufu jawo olimbo ndaze vizayo ne kadi olimu yayo oyagala kunnima ate visa itegeeza butakudipootinga ndaze gundiyo
tebasobola kulekera ebyo ebintu naawe wali ku kisaawe babikujjako jjanga bwe wazaala nina gwe nalaba yagira mu ttawero naye bantu mbeereko serious tofunayo omuntu gweyambula kijaketi otya ng'omwambula otya nga omugamba mpaye bino bijaketi wali okigula kyakyala omugamba tolina yadde n'ekikumi nezikujja ku airport toziina ezejaketi ozigyewa anti kati okkirizanga ennaku yo gomanyi lwaki abantu babonaabona more especially ba TikTok bali eyo mu nyumba bekwese tayagala fuluma talina kyakulya banandaba batya mukwano fuluma ogule chapati yo enjala eruma gwe olinga agamba nti bonobeera mu nyumba otyagula chapati kubanga oli ku TikTok ani yakulima TikTok nti wafuuka wakabi bintu bya kisiro nze saa kulema kugula muyembe oba avocado oba manaki mbula kuba ndi TikTok bye biki you have an image to protect. Which image? TikToker's image. Apart from TikTok account, what else do you have? Tomanya. You are there blocking people are there blocking accounts when you know jivuddeko kati nze black lies. Nga go blocking omuntu ku TikTok. Okimanyi? Muntu aga nkoye sentinary, nkoye gundi kati nze mu banka bweti. Gwoli ku TikTok blocking abantu. Toyagala nakwe bakagundi anvumye. Enchoka ononya gwonoddamu people are busy. Wow, it's amazing. Nkola ki next? No. Me I find people there in Dubai omuntu ayagala kusange ku TikTok nga bwe wali nga kafiruta otudde mu kafiruta ko bako halabutu oba bwe ayagala ofaanane nomuga mukwano nawe account yo nganji mai nawe singa sibu ofaanana kwagamba bintu bya tit for tat abantu banyimira okimanyi omuntu ayagala kusange ng'onyirira nga bw'obeera ku TikTok yenga zenga bwali nawe jangu ng'onyirira okitegeera kati n'osanga TikTok nze sigenda kumentioninga linnya mbadde wano nga ndi mukulya emmere yange omanyi ndya wano emmere mu fridge mukwano n'amazzi g'ensuwa gaoma okimanyi nga togatadde mu fridge ate gabamu akawoowo amazima olina obwongo kituufu sikidawutinga nabo oli mugezi nnyo nze sisobola kutya kubeera mu nnyumba nga nkimanyi siiringi tenagendako magundi langi waggulu as long as it's mine okusinga okubeera mu apartment nga neepaduula okitegeera mwogera ki baani mukwano oyogera ne baani okitegeera kyovola nsaganya okubeera ku live jangu tugeye gundi njogerayo kati nina ensaaga byange nenvaawo obuzibu saakulira ku mizigo nakulira mu lujja lunene nze ni mwana wa kibanja bannange ani ajje sapatu zange wano ane bwana bwa mama kinakyo obwantama bututa sapatu zange sabikuliramu nze nakula manyi sizoni ya mwanyi kati tugenda mu mwanyi kifene kigudde ddu ani akijjeyo kitegeera naye bwana bw'emizigo buwalana nze tosobola kumbulira nti gundi yakulira ku mizigo I just see the characters kana ka mizigo okitegeera obwana bw'emizigo butumazeeko emirembe mwana nze tonyumiza ebyo kale bannaye tweyanzanya story ebadde very interesting give me 5 jona nali paddeyoko ku muntu 5 twogeddeko ebyo byokka sikyo twogeddeko ebyo byokka ogamba otya siibula abantu tugende banange simanyi bwe basiibula nze ntera nnyo situka okimanyi sometimes nebaka nga sisabye naye weogaba ate nze maama edda baatugamba nga tukamire tusabe naye nga ndaba maama nduyisa ngaotulotuse oba atasabye tagenda kulya mmere nga ndaba binduyisa nze biba binduyisa kale bannange nze Hadija Kigozi mbeera ne Jona ku kamera baweereza Jona lwanyiziza simwogerako lwakoze amajjankufu simunyega ngamba bugambiza Hadija Kigozi anyway Jona bambi webale nnyo you're doing a great job on HK Media as we are ending the year ngenda kuwayo surprise Jona I promise you ngenda gawa surprise gwewe nana ansanga njendi mu church jensabira mu church naku identifying ne batagize kesta Peter Thomas kirabo kyange naye kizibu banandaba nyamu emitwalo 10 wow it's amazing mu church
tonsanga mu kkubo kati nina gwe nasuubiza ekyemisana andaba kyaggulo Thomas wansuubiza ekyemisana nimuga mukwano buno budde bwa kyaggulo okitegeera bannange si kyangu kubeera n'omuntu n'obeera naye omwaka ne guyita n'obeera naye n'omwaka omulala and Jonah Bambi, thank you very much. This is our second year working together. Nalabye omuntu nga commenting nga agamba presenter atali professional yadde nakam buli kiseera ayita Jonah ayita Jonah olaba ne election z'ennaku zino oli anuuna ku bbeere n'agenderawo agundi tuba twanjule wanjule otanga tonazaala nze nga sinakugyamu baana sikwanjula era nga tonazaala mukwano baby zaala nkutwale tugende ewammwe ogira bwoti omwana nga yamututte nga mutwalidde ku saati abakazi bazibu omukolera hardware nga azogula seminti nga yamututte n'alekawo hardware nze mala kunzaalira so Bambi ffe nga ba HK Media Jonah tuli very grateful abalogo tebakyalina capital yabagwako tukyaliwo ffe tewali gye tulaga abalogo balina capital akuba eddogo ennaku zino baliteekamu ki terikyakola lyaggwayo eddogo teririiyo abantu balina effutwa ku mutima abeera nanoonya ekyokola nekimubula ate kasita omuntu amyukirira amaaso nga talidde kamulali mutye nze nkubuulira omuntu nze ntya abantu omuntu osobola okulabika bulabisi obulungi naye nga omugaa mukwano ono mama wange ne taata wange nze webali bagira ewuwo saamanya alyoka akuwalanira ennyindo okitegeera kale banaye munsikirize mbasiibule njagala okubebaza nti mwe bali kutulaba ndi proudly empowered by BBH Travels company yakakasibwa okubanga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga bakolera visa eri very discounted bw'ayagala okugenda ng'oli musuubuzi oyagala kugenda ku honeymoon bakubireko bajja kuba bakolako bulambalamba bannange munzikirize mbasiibule mweraba